بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. سورة الزخرف. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. الله أعلم بمراده. الله يتانك السورة ننين كتبير ينسرفوا غيا منيش عميش زرمو. والكتاب المبين. والكتاب المبين. الله سبحانه وتعالى قام بان يدي كتابه القرآن يشوغي راكاتي نشاني كين سونغا مسانا متناسب كمانيا حلال متناسب كمانيا حرام. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا مزمفي جعلناه تواجفورا قرآنا القرآن يموينو عربيا غير مرلم الورب لعلكم تعقلون مسبراب ورب كبيرا مجتغير برونجي. وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإنه مزم القرآن ينجملنا في الكتاب يلم كتاب شريك مربينا ماما ويبتابو الكتاب يشيت واللوح المحفوظ ekisangi bwawa Allah gamba ladaina chirine waffe tuli Allah yola aliyun hakim wa guru atakola nsobi yachesigalizeyo nga kiri ku lawhil mahfuz olubawo lukumibwa oba ekitabu ekikumi bwennyo nga kiriko bamalayika abakikuuma tekisembererwa ate tekikwatwako okujjako abatukuvu. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أبانجي موابورب وابغانيو كوكيريزا قرآن ينيرموك بابوليلا mwagala topike eyo ffe tubeerenga tugigalawo ey'okussa ekitabo kyaffe Qur'ani gye muli olw'okubeera nga muganya okuba abakkiriza nedda awo mukombye kwerima an kuntum qauman fa musrifin olw'okubeera nti muli abantu aboonoonyi ennyonoona erabika nti muyita ne we mwandikomye tekijja kusoboka kubeera nga topiki eyo ey'okussa ekitabo ekirimu okubeera nga tubabuulirira tetujja kubeera nga tugiggalawo olw'obutakkiriza bwammwe n'obwonoonefu bwammwe bwe mutayagala twogereko tebujja kutuziyiza kubeera nga tugenda mu maaso n'okubeera nga tussa Qur'ani eno. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وكم أرسلنا بمكاب تتمي مرووزا من نبي بنبي بفكفد في الأولين مبانتوا بابا سوكو كبيراو أما قرون تنام بنيني يتمدوا إليابانتو ababa soko okubeerawo nga mwete munnabaawo naye era ng'embeera yajja ng'efaanana bwetyo abamu bakkirizanga abamu ne batakkiriza. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وما يأتيهم من نبي تولي النبي نيجير بانتكو أبابا سوكو كبيراو إلا وكجاكو كانوا به يستهزئون أبانتو بالي ngaba mujiriga bwe yabanga zejebali nebabeera nga bamuyisaamu amaaso nebabeera nga tebamutwala nga nsonga nkulu. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. فأهلكنا أشد منهم بطشة وذكرزanga netusanya wabanyi nga babasinga okubeera ab'amaanyi mu buwakanyi ومضى مثل الأولين ekyo nno kyayitadde ekifaananyi kye tubakubidde ku baasooka nti abaali nga ab'amaanyi bakiwagi ku mateeka gaffe twabajjangawo nammwe musobole okubeera nga mwebuulirira obudde bwonna bwe munaabanga mweyisizza mu nneeyisa etali ya buvunaanyizibwa eri Qur'an naffe tujja kubeera nga tubasaanyaawo. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم سينغوغزاكو كبابوزا من خلق السماوات والأرض أن يقول القرنسي لا يقولن بجك الدمونغ بغامبيرانغ بككسا خلقهن العزيز العليم يقول بنتو بمتبوززاكو يو الله سبحانه وتعالى العزيز أتوانغرا العليم وممنينيو كارو بممتقدرانغ ممني مكريزو بمغاني Qur'ani erina okuba ng'etambula nga bwe tujagala
so situjja kubeeranga eyo topiki tugiyimiriza olw'obujeemu bwammwe. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. الذي جعل لكم الأرض مهدا الله سبحانه وتعالى yabatondera ensi nga mwaliiro ne mubeeranga mutambulirako ne mubeeranga mukolerako emirimu gyammwe. وجعل لكم فيها سبلا n'abateera ku nsi yammwe n'amakubo ag'enjawulo musobole okubeera nga muyigga ekyokulya. la'allakum tahtaduuna ate oluvannyuma lwa byonna nga Allah asuubira nti mujja kubeera nga mulaba obuluŋŋamu naye abasinga obungi mugaanye okubulaba. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي الله سبحانه وتعالى نزل من السماء ماء يتسزو كفا مبرا ومبانغا مزي بقدر غاغسا مچigiri chimala ekitasobola kwonoona birime by'abantu wadde okuleeta amataba ku nsi abantu babiri nga bafa enjala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba faansharna bihi baldatan maita netubeera ng'ensi gye mulaba ebadde efudde nga buli konna akabaddeko kabadde kafune tukazza obulamu olw'amazzi ago. kadhalika tukhrajun kale nabwe kiti abawarabu mukakasi nti oyo asobola okubeera ng'azzaawo omuddo ogubadde gumaze okufa omusana n'atonnyesa enkuba ne guddamu ne gutojjera. kadhalika tukhrajun bwekityo nammwe bwe mujja okufulumizibwa mu ntaana zammwe oluvannyuma lw'okufa. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. والذي الله سبحانه وتعالى خلق الأزواج كلها ييakula ebika by'ebintu byonna bye mulabako ng'abikola nga biri peya kisajja na kikazi n'abiteekawo nga bya mitindo egy'enjawulo. wajaala lakum min alfulki n'abateerawo oba n'abatondera amaato n'abateerawo amaato ago ge musaabalirako ku nnyanja. wal an'ami n'abakolera ebisolo nabyo nga mubikozesa mu malungu gammwe nga mubikozesa ng'entambula. ma tarkabuun ebyo byonna mubikozesa mu ntambula ne mubeera nga mutambulira ku mazzi nga mweyambisa amaato ne mutambulira mu ddungu nga mweyambisa ebisolo. Allah subhanahu wa ta'ala byonna ye yabibakolera era ng'asuubira nti mujja kumusinziira mu mwebaze. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. litastawu ala dhuhurihi ng'ayagala mubeere nga mutuula ku migongo gy'ebintu ebyo ebidduka byammwe gamba ng'ebisolo n'amaato mubeere nga mutuula kungulu waabyo. thumma oluvannyuma nga mumaze okutereera nga mutandise okuseeyeeya. tadhkuru ni'mata rabbikum ng'asuubira nti mujja kubeera nga mujjukira ekyengera kya Allah subhanahu wa ta'ala kyabawadde okubagondeza entambula eyo. idha stawaitum alaihi bwe munaabanga mumaze okwenkanankana ne mutereera bulungi ku bidduka ebyo asuubira nti mujja kusobola okubeera nga mujjukira nti ekyengera ekyo yakibatuusizzaako. watakuulu asuubira nti mujja kuvaamu ebigambo ebifaanana nga bino subhana allazi linnya liritukuzibwa oyo sakhara lana haadha yatugondeza ensolo zino wama kunna lahu muqrinin tetwali eri ebisolo bino nga tulina obusobozi obusobola okubeera nga tubigonza singa tegaali maanyi ge. tetwalisobodde kubanga tubisaabalirako kubanga era ebisolo bya bika bingi bye tutasobola kusaabalirako olw'obukambwe bwabyo naye Allah subhanahu wa ta'ala yasalawo n'abeera nga bino abitukakkanyiza so nga tegaali maanyi gaffe wadde busobozi bwaffe. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وإنا إلى ربنا مزما في الدلتك كسا إلى ربنا رجا كتوكو رنكو رميري كتوندا وفي لمنقلبون تبيرينغا تزيبوايو okubambula mbwensi. asuubira nti omuntu singa aba amaze okutuuka ku kidduka kye ng'ateredde yalibadde ng'ayogereddwa eyo egamba nti subhana alladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. wadde nga tweyagala
wadde nga tuli ku bidduka naye lumu bujja kusyanga eri Allah subhanahu wa ta'ala tumaze okuzzibwayo. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وجعلوا له من عباده جزءا يونيسا بانتو كبيرا تباتيرو الله سبحانه وتعالى nga tebajja mu badube ne bamuteerawo mugabo nga bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala bamalayika abo balagira okubeera nga bamuweereza. Abawarabu abedda baali nga bakimanyi nti baana bawala Allah subhanahu wa ta'ala bazaala. Omugabo ogwo baali baguwadde Allah subhanahu wa ta'ala nga bagamba nti bamalayika bawala ba Allah. Innal insana mazima omuntu ono gwolaba lakafurun muwakanyi nnyo mubiin ow'olwatu. Mu bitonde ebisinga obuwakanyi n'empaka omuntu alina ekifo kya kumwanjo. Allah subhanahu wa ta'ala amwewuunya ebitondo obutonde bye yatonda okubeera nti ate babimufuulidde nga gwe mugabo gwe mu kuzaala. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. أم اتخذ مما يخلق بنات nandi kibalowooza nti Allah ye yateekawo mu ebyo bye yatonda nga bamalayika abafuula abawala nti bo bawala be bazaala buli ssaawa abazaala abaana abawala nga be bamalayika. Wa asfaakum bilbanin ate mmwe n'asalawo abeere nga abatongolezza abaana abalenzi. Mwe muzaala abaana balenzi ate Allah subhanahu wa ta'ala yene mwe mukakasaako nti okuzaala kwazaala naye azaala bawala nga beebo bayita bamalayika. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وإذا بشر أحدهم omuwarabu yenna omukubo bwe yabanga mu kirabe eyo ng'ali mu kunywa n'amala atuusibwako amawulire ag'essanyu nga banne bagamuleetedde okuva eka nga bamutegeeza nti mukyala weeka asumulukusa azadde bima daraba lirrahmani mathalan naye ng'azadde omwana oyo omuwala gwe balaga mu bifaananyi byabwe bulijjo nti ye Allah gwasobola yekka okuzaala. Walla asiibira ddala oyo gwe basanyusizza n'amawulire g'okuzaala eka nti omwana azaaliddwa muwala. Walla wajuhuhu muswaddan asiiba nga feesi ye ekyusa ekkala yonna eddugadde. Amakulu g'ekyo nti asiiba nga musunguwavu nnyo, asiiba nga mwennyamivu nnyo. Wahuwa kadhiimun ng'ajjudde essungu erirabika nti zzibu nnyo. Era ebiseera ebimu abamu ku bawarabu olw'obusungu bwe baayinanga abaana abawala baabaziikanga bato nga bakyali babbebi kubanga nga tebabalina bwetaavu nga tebabalinaamu bwetaavu ng'ekyo bamanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yalina obwetaavu eri abaana abawala kubanga ye bazaala nga be bamalayika abamuweereza. Abawarabu Allah subhanahu wa ta'ala yali yabawa entegeera mu biseera ng'obusiraamu tebunnaba kujja nga yeeyo entegeera yaabwe bwe batambuliza okumanya kwabwe ku bikwatagana ne Allah subhanahu wa ta'ala. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. Awaman yunasha'u fil hilyati abafu omuntu akuzibwa nga abakadde be bafaayo okulaba nga ayiga okwambala nga yeenaanika ebinaaniko ebinaamunyumisa ng'akuze. Gamba ng'ebyokumatu, gamba ng'ebyambalo eby'obukomo obw'ebika eby'enjawulo, gamba ng'eby'omu bulago. Bakadde be bamukuliza ku mbeera ya kubeera nti baagala akule nga muwala amanyi okwenaanika. Wahuwa fil khisaami so nga ate ebikwatagana n'okwennyonnyolako ghayru mubiin si ye muntu alabika nti mwatufu bulungi olw'obunafu bwe nga tasobola kubeera nga yennyonnyolako ng'omwana omulenzi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba oyo gwe mwasalawo okufuula omwana ye gwazaala. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وجعلوا الملائكة يوونيا abantu abafuula bamalayika nga bamalayika abo be bafudde ibaadu rrahmani yakakasa baddu be nga Allah omusaasizi ne babafuula inaathan abawala nga bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ye bamalayika be yatonda obutonzi be baana be abawala
bonga balowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala yazaala bazaale. Allah abuuza nti ashahidu khalqahum, baaliwo mu kiseera we nalinga mbatonda? Kale bwe babeera nga bamanyi nti nazaala bazaale, basigale n'endowooza yaabwe eyo ennema, naye nga nkakasa nti nze nali mu kuva edda ndi mutonzi butonzi, sizaala natonda batonda, ate sikakasa nti bwe nali mbatonda baaliwo. Katukutabu shahadatuhum, bujja kuwandiikibwa obujulizi bwabwe bwe babeera nga ddala babulina nga balaba nazaala bazaale. Wayusaluun, ate era ekiseera kijja kutuuka babuuzibwe akawonvu n'akagga kwoyo wolokoso gwe baalinga bawolokosa naye ku nsonga z'abamalayika. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. وقالوا باغرا بسجا بتكريزا لو شاء الرحمن سينغا الله مساسي ياليا يغدي ما عبدناهم تتوالي بدينغا تبسينزا abo barubale abo abasinzibwa ng'amasanamu singa Allah subhanahu wa ta'ala yali akitugeredde tetwali baddenga amasanamu ago tugasinza. Malahum bihi min ilmin, songa nekyeboogera nti bamalayika bawala ba Katonda tebakiinaako kumanya kwabwe bange. Inhum illa yakhrusun, tebali aboogera ekigambo nti kyamazima okuggyako boogera obulimba obwannamaddala obwereere. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. أم نانديك آتيناهم كتابا ebyo nga ffe twabawa ekitabo min qablihi olubereberye nga sibannaba kufuna Qur'ani eno ddala nga mu butuufu hum bihi mustamsikun, nga ddala bo ku kitabo ekyo kwe beenywerezza nga bye batubuulira babijja mu kitabo ekyo nga ffe twakibaleetera olubereberye nga Qur'ani tennakka, naye ng'obutuufu nti ddala mu butuufu tebaayina kitabo wabula baayina wolokoso okuva ku bakadde baabwe. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بل سيكتوفو أتي سيكيكو چوكا قالوا باتو كيكسيرا ngabagamba إنا وجدنا آباءنا mazima ffe twasanga bakitaffe ne bajjajjaffe ala ummatin nga balina enzikiriza yaabwe nga beekutte wamu, baalina enzikiriza yaabwe eyo eyawaayirizanga Katonda nti bamalayika abaana be bawala. Enzikiriza eyo twagikoppera ddala ku bakadde baffe be twasanga nga bali kitole bakkaanya ku ekyo. Wa inna ala atharihim muhtadun, era naffe ng'abazzukulu n'abaana ffe ku buwuufu bwabwe kwe baatambulira ku nnono yaabwe muhtadun, naffe kwe tutadde obuluŋŋamu bwaffe. Tetusobola kuva ku nnono y'abajjajjaffe abaali beekutte ekimu. Ng'enzikiriza yaabwe twagisangawo nga baamatiza dda abaana baabwe ne bazzukulu baabwe ne bajjajjaffe ne bakitaffe nga baamatira nti Allah subhanahu wa ta'ala gy'ali naye azaala abaana abawala n'atugamba nti be bamalayika abamuweereza. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكذلك بوكيريو كفدا ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير, tetutumangako mu kibuga kyonna mu bibuga ebyo ebyaliwo nga tonnabeerawo, tetutumangayo mutiisa yenna illa okuggyako omutiisa waffe bwe yabanga azze mu bantu b'ekibuga ekyo. Qaala muturafuuha, abakyakaze b'ekibuga ekyo baayogeranga ebitali bya buvunaanyizibwa nga bagamba batya inna wajadna abaana ala umma, tetwasanga bakitaffe ne bajjajjaffe nga bali ku mugendo gumu era nga tebaawukanamu mu ngeri yonna ey'okukakasa ebyo bye baatubuuliranga. Wa inna ala atharihim, era naffe tukakasa bukakasa abaana be musanzeewo olwaleero, gwe nabbi azza tusanzeewo. Ebyo by'otusomesa situyinza kubeera nga tubitwala nga nsonga nkulu tusobole okuleka eby'abakadde baffe. Naffe ala atharihim, Allah agamba nti baagambanga wa inna ala atharihim, era naffe ng'abaana tuli ku buwuufu bw'abakitaffe, tuli ku nnono y'abajjajjaffe. Muqtadun, mwe tutambulira kigere ku kigere,
tuyinza kubeera nga twawukana ku nnono y'abakitaffe. Allah subhanahu wa ta'ala agumya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti nga bw'olaba abawarabu bwe baganye okukkiriza ne balemera ku nnono y'abakadde baabwe yali ekkiririza mu bamalayika okubayita abaana abawala aba Allah nti yabazaala babeere nga bamuweereza. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeezezza nti si gwosoose n'ebyalo n'ebibuga ebyaliwo olubereberye nga tonnabaawo bwe twatumangayo abatume baffe baabaddangamu kyekimu, era ne balemerako ne bagamba nti ffe ku buwufu bw'abajjajjaffe kwe tujja okutambulira nga situjja kusobola kuwuliriza byammwe bannabbi bye muleese okuva eri Allah ebipya. Qala awalaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Qala awalaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumizanga atugamba qala nabbi yajjanga n'agamba abantu beeyo gye twabanga tumutumye awalaw ji'tukum ne bwe nnaabanga mbaleetedde bi ahada ebisinga obuluŋŋamu mimma wajadtum alayhi aba'akum okusinga ku ebyo bye mwasangako bakadde bammwe nga bye bakkiririzaamu ne bwe mbaleetera ebirungi ebibisinga obuluŋŋamu temuuveeyo munaalemerako mpaka lasti nga mulemedde ku nnono y'abakitammwe erabika nti teyinaako mutwe n'amagulu. Kaalu baddangamu inna mazima ffe bye musanzeewo bima ursiltum bihi kafirun ebyo bye mutumiddwa nabyo okubireeta gye tuli tetukkaanya nabyo era tubiwakanyiza ddala. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فانتقمنا منهم twabeesasuzanga olw'obujeemu bwabwe ne tubabonereza. fanzur tunula olabe kaifa kana aqibatu almukaththibin yafaanananga enti enkomerero y'abo abaalimbisanga abatume baffe. enkomerero yaabwe kwalinga kuzikirira abaalinga abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nga abataasa. kale naawe nabbi Muhammad waali badde mugumiikiriza nga banno ababa n'abaabajeemu obudde bwonna bagenda gwa ku kyokya. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وإذ قال إبراهيم لأبيه جكر إبراهيم ججوا بكرز ويقام كتاوي وقومه نابان تبي أبالي بكرز مدين يا كتاوي نابا قامباتيا إنني براء مما تعبدون. مزمان زي إبراهيم ngenda kwesambira ddala ebyo bye musinza obutakwataganira ddala nabyo era nga sikkaanya nabyo mu butuufu bakadde bange n'abantu bange mwenna mbalabanga musinza mu nsinza enkyamu. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إلا okujjako alladhi fatarani oyo eyantonda فإنه سيهدين nze nkakasa yajja okunnaŋŋamya eri obulungi bwonna oyo nze gwe ŋŋenda okusinza nga simugattiseeko bintu birala. Ibrahimu yali muvumu ekimala n'agamba kitaawe n'abo abaali bakkiririza mu nzikiriza ya kitaawe abantu be nti nze bye musinza Allah subhanahu wa ta'ala gwe ŋŋenda okusinza sijja bisinza. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وجعلها كلمة باقية في عقبه ekigambo ekyo eky'obuvumu ekya la ilaha illa Allah kyeyayogera ku lulimi lwe era nga kyekiri ku mwoyo gwe yakirekawo nga kigambo kijja kusigalawo lubeerera. la'allahum yarji'un oba olyawo abaliddawo baligenda kwemenya babeere nga badde eri Allah subhanahu wa ta'ala bategeere nti Ibrahimu kye yasomesa ekya la ilaha illa Allah kyekigambo kyokka ekirina okubeera nga kyogerebwa buli mutonde. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. بل wabula ekiganya abawarabu bano okukkiriza abaliwo olwaleero gwe nabbi Muhammad booleetedde ekigambo ekifaanagana n'ekya jjajjaabwe Ibrahimu ekya la ilaha illa Allah balina ensonga. mata'atu haula'i abo bootunulako awo boolaba mu maaso go
mbawadde obulamu obweyagaza okumala ebbanga wa abaahum ne bakadde baabwe baawangaalira mu bulamu obwabeeyagazanga nga balaba tebalina kye beeguye eri Allah hatta okutuusa jaahumul haqqu amazima bwe gazze ng'ogwo baleetedde nga ye Qur'aani ne babeera nga tebagiwuliriza era tebalina bwetaavu bugiwuliriza wa rasulun mubiin n'omubaka waffe bwazze gye bali olw'obulamu bwe balimu ne bakadde baabwe bwe baalimu obwali obulungi n'omubaka waffe ow'olwatu basazeewo okumulimbisa so nga ne Qur'aani ey'amazima basazeewo okugisuula enkoto. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. ولما جاءهم الحق amazima bwe gamaze okubatuukako nga Muhammad ogaleese nga ye Qur'aani qaalu boogedde ekigambo ekitali kya buvunaanyizibwa ne bagamba batya haadha sihirun lino lyaleese leero ku luno ddogo wa inna ne bagamba nti naffe abaliwo olwaleero tusanze tulaba bihi ku Qur'aani gyozze nayo ng'otugamba nti eva wa Allah kafirun tugiwakanyiza ddala tujja kubanga tukkaanya naawe. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقالوا baatuuka ekiseera ne boogera abawarabu abaaliwo obudde obwo nga bagamba batya lawla nuzzila hadha alquran singa Qur'aani eno ddala ebadde siddwa nga Muhammad sallallahu alaihi wasallam si agireese naye ng'agireese muntu ategeerekeka nga ffe tumumanyi bulungi mu bantu ab'ebitiibwa wano ewaffe Makka gamba ala rajulin ekkidde ku musajja min alqaryataini ava mu bibuga ebibiri azim ow'ekitiibwa oyo tubadde tujja kuwulira byayogera. Bayina ebibuga ebyaliwo obudde obwo nga kibuga ekikulu Makka nga bagamba nti singa Qur'aani eyo ebadde siddwa ku musajja naggagga Al-Walidu ibnu al-Mughira ow'omu Makka omutaka omugagga twali badde tuwuliriza, oba singa ebadde siddwa ku musajja eyali amanyiddwa Urwa ibn Mas'ud as-Sakafi omusakafi ow'e Taif ekyo twali badde tukiwulira. Naye omwana obwana azaaliddwa mulekwa n'akulira mu ffe wano nga yalunda ne ku mbuzi Makka, ekintu ekyo kituyinze tetujja kusobola kubeera nga tuwuliriza byayogera okujjako mpozzi okubeera nga tukakasa nti byaleese ly'eddogo ng'ate tetuli mu bwetaavu bwa kukkiriza ddogo lye. Ne bagamba nti lawla nuzzila hadha alqur'anu tisinga Qur'aani eno kali ebadde siddwa ala rajulin ku musajja omukukunavu min alqaryataini ng'ava mu bibuga ebibiri azimu gwe tubadde tumanyi nga musajja wa kitiibwa okuva edda awo weewaawo twali badde nga tukkiriziganya. Wa illa naye nga si kyekyo nga mwana ono yagireese awo tukwembe kwerima ajja kootakoota mugaalumundu okubeera nti atumatiza. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Ahum Allah abuuza nti abantu abo abaleese olunkulu n'olummanyimanyi n'olugezigezi yakusimuuna rahmata rabbika be batemaatema nga bagabanya okusaasira kwa Katonda wo bakuteeke we baagala, oba ffe tulina okubeera nga tuteeka obubaka bwaffe ku muntu yenna gwe tuba tulonze. Bo be balina pawa basooke batuwa amagezi nti Qur'aani eno yalisiddwa ku musajja gundi oba gundi. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya mbadde ngamba nti ffe tugabanya ebyenfuna yaabwe ku bulamu bw'ensi eno ne tuwa gwe tuwadde ng'abo be twabawa abagagga be bagamba. Mbadde ngamba nti ffe tutemaatema ebyenfuna by'ensi eno ne tuwa gwe twagadde ne tumuwa obugagga, omulala ne tumuwa embeera nga yakyavu, omulala ne tumuwa obwamasiikiini. Mbadde ngamba nti neyo embeera ffe tugikola, naye bo basazeewo okutubuulira nti twalisizza Qur'aani ku mugagga bo gwe balabye oba we Taifu oba we Makka, ekyo tetusobola kubeera nti tukikola si bwe tukola. Allah subhanahu wa ta'ala mbeera ye obugagga obwo bwe bagamba n'ebitiibwa bye bagamba eri abaana naabo ffe kennyini ffe tubibatuusaako. wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din
feke nnyini abasitula abamu ku bo ne babeera waggulu w'abannaabwe abagagga ne babeera nga bakozesa abaavu eyo mbeera yaffe ffe tuteekawo abaavu bayambe abagagga ate n'abagagga babeere nga bayambibwa n'abaavu abamu ku bannaabwe okusukkuluma okubalimu eyo nayo nkola yaffe ffe tusukkulumya abamu ku bannaabwe darajaatin mu madaala ne babeera nga tebenkanankana Allah subhanahu wa ta'ala mulimu gwe kale nga bwe guli omulimu gwe okubagabira riziki ez'enjawulo n'amadaala ag'enjawulo mu bantu nga nagwo mulimu gwe tekyali badde kya buvunaanyizibwa ate okumuwa amagezi abeere nti ateeka obwannabbi awo mmwe we mwagala ye yamanyi waasaanidde okuteeka ekisa kye waasaanidde okuteeka obubaka bwe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ffe tusukkulumya abantu ku bannaabwe darajaati n'amadaala liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya abamu basobole okubeera nga baddira bannaabwe bafuula bannaabwe abaweereza baabwe abagagga babeere nga abaavu babaweereza so nga n'abaavu babeere nga babeera nga bafuna eri omugagga ak'okulya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ffe tubasukkulumya amadaala nga kyetunoonya liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyan abamu basobole okubeera nga bafuula bannaabwe abayambi baabwe oba abaweereza baabwe oba abapakasi baabwe wa rahmatu rabbika ekisa kya katonda wo khayrun mimma yajma'un kirungi nnyo okusinga abantu gye bavulubana nabyo okubeera nga babikuŋŋaanya. Omuntu anaaba asazeewo okubeera nga akkiriza Allah n'afuna ejjana ye erimu okusaasira kwe yesinga obulungi okusinga bino eby'oku nsi bye tuvulubana nabyo okubiweza ng'ate tugenda kubirekera balala. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولولا كالسينغا أن يكون الناس أمة واحدة abantu bonna baali ummeemu nga bakafiiri tewali mukkiriza n'omu laja'alna liman yakfuru birrahmani twali badde nga tuteerawo abantu abo abatakkiriza Allah libuyutihim suqufan amayumba gaabwe ne tugateekako obusolya obwa zahabin min fidda obwa ffeeza min buyutihim suqufan min fidda abakafiiri abo abaali badde batawulira Allah bonna abali ku nsi twali badde nga tubateerawo obusolya ku mayumba gaabwe nga bwa ffeeza wa ma'arija alaiha yadhharun ne tubateerawo amadaala ge balinnyirako okgenda mu zikayina zaabwe eyo babeere eyo nga balattira eyo balabikira eyo nga gye balabikira twali badde tubawo amayumba ag'amaanyi agaliko amadaala ge balinnya ne babeera eyo ne balangajja nga batunuulira ensi bw'etambula. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون Allah agamba walibuyutihim abwaban era ne ku nzigi zaabwe twali badde nga tussaako nga ne ku nju zaabwe twali badde tussaako enzigi eza zaabu wasururan twali badde nga tubawa ebitanda oba ebiriri ebya zaabu alaiha yattaki'un kwe babeera nga bagudde eri bagaŋŋalamye beesigamye agatanda ago agatebe ag'ebbeeyi emiryango egya zaabu amayumba agakayina ge batuulamu eyo ne balangajja ne balaba obulamu bw'ensi bwe butambula twali badde tusobola okukibakolera nga bali ku bukafiiri bwabwe bonna. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وزخرفا twali badde tubawa ebyokwewunda ebya zaabu ebya goldi ne ffeeza twali badde nga tusobola okubibawa. wa in kullu dhalika newankubadde byonna ebyo twali badde tusobola okubikutuusaako awamu n'obutakkiriza bwo lamma mataa'u lhayaati dduniya byonna by'owulira twogera ne bwe waali badde obiyina nga bya bugagga naye nga toli mu bantu abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala era ino kikakasa nti byakwewunda kwansi kuno kweyagalamu katono tugenda kubireka. wal akhiratu inda rabbika lilmuttaqin
naye ng'enkomerero ennungi eyo eri ewa Katonda wo yesinga obulungi lilmuttaqiin eri abatya Allah. Twalibadde nga tusobola okukuwa ebintu byonna kuno ku nsi ebyokwewunda n'okweyagala, naye ng'akkiriza nti tebyali kugasiza kubanga byakuleka wano, naye ng'enkomerero ennungi yeeyo Allah subhanahu wa ta'ala gy'agenda okuwa bamuttaqiin. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش omuntu yenna aliwangaala ku bulamu bw'ensi eno an dhikri rrahman nga yeesuulirayo gwa nagamba okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala nti ateekeddwa okusinzibwa, nuqayyidu lahu shaytaanan, tugenda kumulemezaako sitaani, ng'ebikolwa bye byonna birimu olusitaani, ebigambo bye birimu olusitaani, ebikolwa bye birimu olusitaani, endowooza ze za kisitaani. Fahuwa lahu qariin, alibeera sitaani eri omuntu oyo nga ye mukwano gwe ow'oku lusegere, era ng'ebigambo bye byonna abikola mu ngeri ya layini ya kisitaani. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وإنهم mazima sitaani ezo layasuddunahum zigenda kubeera nga zibateera emisanvu ani sabiri ku kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala ettuufu, bonga ekikwatagana n'ebintu eby'eddiini ebituufu tebabikkiririzaamu sitaani bibalaga nti bikyamu ne bakozesa ebyayo. Wayahsabuuna era balituuka ekiseera okulowooza annahum muhtaduuna nti be baluŋŋamu abali ku mazima. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. حتى okutuusa idha jaana bwe bali bawazze we tuli, qaala omusajja oyo eyalinga afudde sitaani nga yamukulembera mu buli kimu, alituuka ekiseera okulaajana ng'agamba ya laita baini wa bainaka, ye maama nga zinsanze singa wakati wange ne wakati wo gwe sitaani Allah ateekawo bu'dan, ebbanga almashriqaini erirabika nti nno ggazi, okwenkanankana okuva emashariki okutuuka emagaribi nesibeera nga mbeera naawe, nga saagala kumbeera ku lusegere nga tuli mu maaso ga Allah. Fabi'sa alqariin, oyo nnaagenda kuba mukwano gw'omubi ennyo ku lunaku lw'enkomerero, kubanga agenda kujja naawe mu maaso ga Allah. Ate olyegomba akubeere wala kubanga ekibi kigwana wala, naye ng'akulemeddeko asobola okukulumiriza nti ddala mu butuufu wali mukyamu. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ولن ينفعكم اليوم تاني olwaleero teziina kirungi kye kigenda kubakolera kya mugaso, wadde ebyo bye mwasinzanga muno mu nsi, yadde ebyobujeemu bye mwakolanga nga sitaani ze zibalagira, tebiina kye bigenda kubeera mu maaso ga Allah olwaleero kye bibagasa. Ezkulu okubanga zalamtum mwalyazaamaanya emyoyo gyammwe, annakum fil azaabi mukakasize ddala nti mazima mmwe n'ebyo bye mwakolanga oba bye mwasinzanga oba mikwano gyammwe mu sitaani, mukakasize ddala nti annakum mazima mmwe fil azaabi mushtarikun, mugenda kubeera mu kibonerezo kyekimu nga mukishayaringa, nga bwe bakubonereza bwe bagenda okubonereza sitaani, nga bwe banabonereza sitaani naawe bwe bagenda okukubonereza. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba ti omuntu yenna eyeesuulirayo ogwannagamba kuno ku nsi nga yaaliwo okulya kunywa ng'ebya Allah yabyerabira, Allah agamba ndikuteerawo sitaani nenjikusibako, n'ebeera nga ye mukwano gwo ow'okulusegera kuluŋŋamya buli ky'oyagala, otuuke n'okulaba nti ebyo sitaani byekulagira ng'okusaddaaka abaana nti bye bisobola okukuumira emmaali era bwe butuufu, ebyo byonna byeri beekukyamizzaamu, olituuka ekiseera okubiraba ne weeyita nti gw'omalako, naye mu maaso ga Allah olyegomba sitaani eyo ekubeere wala, ekubeere wakati wo ne wakati waayo, weegombe okubeerawo distance erabika nti yeri wakati wa buvanjuba ne bugwanjuba, naye nga yeekulemeddeko, era Allah akukakase nti gwe kennyini ne sitaani eyo mugenda kubeera nga mushayaringa ekibonerezo kyekimu.
أأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين أفأنت تسمع الصم ككسانتي محمد صلى الله عليه وسلم وصبروا كولي زويو شغالا الله ويغالا ماتو أو أوبو ككساتا هدي وصبروا كرنغمي العمي بانتو أبازبوا ماسو نغتبالابا ومن كان في الضلال مبين نويو muntu eyabinkira okuvedda ng'ali mu bubuzi obulwatu osobola okubeera ng'omulaga ekkubo ettuufu okakasanga Allah tayagadde amazima gali nti Allah subhanahu wa ta'ala yalina amaanyi agaluŋŋamya so si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون فإما كالسينغا نذهبن بك nga tukusobodde okujjawo n'ofa nga tolabye ku bibonerezo bye tulagaanyisa abantu abo nti bijja tukisobola okubeera nga tukujjawo mu bulamu bw'ensi ng'abantu abo situnababonereza naawe obeere ng'olaba ku bibonerezo byo naye obudde bwonna era fa inna minhum muntaqimun ffe gye bali akaseera kajja kutuuka tubeere nga tubeesasuza mu butakkiriza bwabwe tubeesasuze tubeere nga tubabonereza olw'obujeemu bwe baalaga ne bagaana okugoberera amazima ago ge twakuwa ogaleete gye bali. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون أو أوبس ekyo nuriyannaka tusobola okukulagako n'amaaso go alladhi wa'adnahum ebyo ebibonerezo bye twabalagaanyisa nti bijja naawe n'osobola okubirabirako ddala fa inna alayhim muqtadirun mazima ffe tukukakasa kubo tulina amaanyi n'obusobozi okuleeta ekibonerezo ng'okyaliwo n'okirabako oba tusobola okujjawo nga tokirabyeko naye obudde bwonna tujja kubaleetera ekyo ekijja mu mputtu yaabwe. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم فاستمسك بالذي أوحي إليك gwewenyweze kwebyo bye tukusindikira gy'oli nga bubaka obeere ng'onywera ggulugulu lemera ku bubaka bwaffe olemere ku nsonga innaka ala siratin mustaqim ku lw'okubanga gw'oli ku kkubo eggolokofu eryannamaddala tofa kwabo abalabika nti tebakukkiriza wadde ennamba yaabwe nga nnyingi naye kasita gw'oli ku kkubo ettuufu obudde bwonna bagenda kutegeera nti ddala mu butuufu babaali ku kikyamu. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وإنه مزما القرآن eno gye tukugamba okwenywerezaako la dhikirun laka erimu okukubuulirira ggwe nga Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wali qawmika n'abantu baabo abali awo ku lusegere eriteekwa okubabuulirira n'abantu b'omulembe gwo guno bonna eteekwa okuba ng'ebabuulirira ebateeke ku ebyo Allah ky'ayagala. wasawfa tus'alun obudde bwonna mugenda kubuuzibwa mweyisa mutya eri nabbi sallallahu alaihi wasallam mweyisa mutya ku ebyo nabbi bye yasomesa mweyisa mutya eri Qur'ane mweyisa mutya eri ddiini ya Allah mugenda kubuuzibwa ggwe kennyini n'abantu bo bagenda kubuuzibwa abo abakuyigganya n'abantu b'omulembe gwe bagenda kubuuzibwa butya bwe beeyisa ku kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala. Era ndowooza okimanyi bulungi nti mu bibuuzo ebibuuzibwa omuntu ng'atuuse mu qabr bamubuuzira ddala ku nsonga ekwatagana n'omubaka amwogerako ki n'ekitabu Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba abeere ng'atuwa okutegeera eddiini ye. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون واسأل بوزا من أرسلنا من قبلك من رسلنا abo betwatuma olubereberye lw'omubabaka baffe genda ng'obabuuzaako abalina okumanya bajja kubuulira biki ebyaliwo nga tonnabeerawo naye obabuuza olabe aja'alna min duni rrahmani alihatan yu'badun nti waliwo be twagamba bateekewo bakatonda awali katonda oyo omusaasizi babeere nga be basinzibwa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam genda obuuze abasajja abaalina okumanya ku bannabbi abaasooka olubereberye
gwe twali tubatuma obagambe nti waliwo nabbi gwe twatuma ajja agamba abantu babeere nga bateekawo ebisinzibwa ebirala wali Allah subhanahu wa ta'ala omusaasizi. Amakulu nti ddala tewaali, wabula bannabbi bonna ensonga eyabaleeta bajja kusomesa eddiini emu, la ilaha illa Allah, kusomesa bwomu bwa Allah nti yalina okusinzibwa nga tagattiddwako kintu kirala kyonna. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. ولقد أرسلنا مزمتوات مع موسى النبي موسى بآياتنا نتموا متيكا غفاغتوالوا إلى فرعون وفراو ناني ومللا وملئه نابننبي أبكونغو بمنستبي فقال ناغامب موسى عليه السلام يالينغا توسي وفراو إني رسول رب العالمين مزمد دلانز موسى وملبا ndi mubaka atumiddwa okuviiri Allah y'omulezi w'ebitonde byonna. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. فلما جاءهم بآياتنا بيامر okubaleetera amateeka gaffe Musa إذا هم منها يضحكون baatandika amateeka gaffe okubeera nga bagasekerera. Ebyamagero byaffe bye twamuwa baatandika okubeera nga babisekerera nga babivvoola ne balabika nti nno si bamativu n'ebyo Musa byabagamba. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وما نريهم من آية tetwabaleeteranga kyamagero kyonna abantu ba Firawuna ne gurupu ye illa okujjako hiya akbaru min ukhtiha nga buli kivaawo ekiddawo kinene okusinga kinne waakyo ekibaddewo nga Allah kyayagala mu kyo beeyongera okumatira obwannabbi n'obubaka bwa Musa alayhi salam. Naye era abantu abo baakomba kwerima ne baguguba. Wa akhadnahum ne tubakwatako ne tubabonereza bil'adhabi n'ebibonerezo byaffe la'allahum yarji'un era nga twagala okulaba nti oboolyawo baneddako ne beemenya. Naye ebibonerezo byajjanga ne tubibajjako ate oluvannyuma era ne baddayo ne beevuluga ne bagamba Musa tusabire Mungu bw'atuggyako kino tujja kubeera nga tutambula naawe. Be yabasabiranga ate era ne baddayo ne beevuluga. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugambye nti nno twabaleeteranga ebyamagero naye nga buli kijja kisinga kinne waakyo obunene nga twagala tulabe nti oluusi ebyamagero ebyo byayitanga mu bibonerezo. Yabaleetera amataba n'abaleetera ensekere n'abaleetera ebiku n'abatuusaako obubalagazi bw'ebibonerezo ebyo ne balajjaniranga Musa alajjanire Allah abaggyeko ekizibu. Naye bwe bakibajjangako ate ne baddayo ne beevuluga. Allah subhanahu wa ta'ala akulaga nti omuntu si mwangu. Naawe Muhammad sallallahu alaihi wasallam abeera mugumu kubanga abatuma abaasooka bajja kusomesa bumu bwa Allah naye baasanga obuzibu naawe bwojja okusanga. Naye baagumiikirizanga Allah n'abataasa ku abo abataali nga bakkiriza. Abakkiriza n'abeera nga abasumattuse ebibonerezo ebyo byasindikiranga abo abaali nga abajeemu. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. وقالوا يا أيها الساحر باتوك اكسيرا نبامغامبو وانغ مرغوغ موسى ادع لنا ربك توغالو تسابيرك تونداو بما عهد عندك كسنزير يبيكولنا ويندغانو غدلا مبوتوفو nti innana lamuhtadun nti tujja kulungamya singa n'aba tutikuddeko obuzibu buno bwe tulimu. Mutusabire bw'anaaba nga kitukoledde naffe tujja kikkolera tubeera abakkiriza. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. فلما كشفنا عنهم العذاب bwe twamalanga okubajjako ekizito ekyabanga kibatuddeko ekyekibonerezo ekyo idha hum yankuthun twagenda okulaba nga ate bekyusiza mu kitinga embazzi ate nga baddayo mu bujeemu obwannamaddala. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. ونادى فرعون في قومه
Firawo lumu yakoowola abantu b'ekibiina kye abamukkiririzaamu n'abayita. Qaala n'agamba ya qawmi bantu bange, omusajja ono azze okusomesa eddiini empya ayagala kubeera ng'ensi yaffe agitabangula. Alaysa li mulku misra, temulaba nti nze nnyina obufuzi bwa misiri eno yonna? Wa hadhihi al anhaaru, emigga gino temugiraba? Tajiri nga giseeyeeyeza min tahti, wansi wange, wansi wa biragiro byange. Temulaba nti ensi eno ngifuze bulungi? Obufuzi bwayo mwenna mweyagalira wamu awamu n'okubeera nti mukkiririza mu nze nga Katonda wammwe asembayo. Temulaba emigga gino nga nze ngikontrolinga, nze ngiyinako pawa? Afala tubsiruuna, ekyo temukiraba? Nakyo kyetaaga kubalaga bulazi. Era abajega abaalingawo obudde omwo nga bagamba nti awamman أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. am nandiki ana khairun min hadha alladhi huwa muhin. Temulaba nti nze Firaawo nze mulungi okusinga oyo omusajja zze Musa atayina anyoomebwa muffe, atayina w'ogamba nti wuuno ayina ekitiibwa gundi. Wala yakadu yubin, abula kata bw'aba ayogera butamatiza gwannyonnyola. Kubanga Musa alayhi salaam yalina obuzibu mu kwogera kwe, ng'alina okunanaagira ku lulimi lwe. Firaawo n'agezaako okwagala okukozesa omukisa ogwo mu kumujerega nti am ana khairun min hadha alladhi huwa muhin. Temulaba? Ekyo nakyo kyetaaga kubalaga bulazi. Temusobola kwetunuulira ne mwawulawo nti nze mulungi okusinga kwono munnammwe omunyoomoofu atalina ntobo. Wala yakadu yubin, ng'ate abula katana butamatiza gwayogera naye nti ŋŋamba kintu gundi olw'okuba ayogera abuukabuuka. Nga nabo bagamba nti awamman, ebintu ebyo tubiraba era byankukunula birabwa n'ayonka. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب, kale singa omusajja oyo abadde ayagala tumukakase nti nnabbi lwaki tazze ng'ayina ebyokwewunda bye bamuwadde ebiyitirivu nga bya zaabu, awo nno twali badde tumatira, kubanga yali badde ayina ekitegeerekeka naawe ky'oyinza okulabako n'okamba nti bwe mukkiriza nfunira wano. Aw jaa ma'ahu almalaikatu, oba si ekyo lwaki tazze ng'ayina zimalayika za Katonda ne zibeera nga ziyimirira naye nga ziwa obujulizi nti ono mumukkirize bannange, fe tuli bamalayika bamuwaako obujulizi avudde eri Allah. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti baatuuka ekiseera mu bujeemu bwabwe nga baagala Musa ajje ne bamalayika muqtarinin, nga bali bulembwe, ajje ne bamalayika ng'atambula nazo nga ze zimuwaako obujulizi nti ono mumukkirize bannange, tuvudde eri Allah, tubakakasa nti muddu wa Allah yamutumye gye muli. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. Fastakhaffa qawmahu, yatuula ku nfeete ku bantu be. Abantu be yabatuula ku nfeete ng'ayagala abakkiririze buli kyonna kyalaba nti kye bateekwa okukkiriza wadde kikyamu. Fa ataa'uuhu, munnange bambi ne bamugondera olw'okubeera nga b'omanyi ebintu by'okwagala ebyokufuna, baamugondera mu bujega bwabwe. Innahum kaanu qawman fasiqin, mu butuufu abantu abo bonna bw'obatunuulira baali bantu boonoonyi. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. Falamma asafuna, bwe baamala otukwasa ennaku n'ennyiike nga tulaba mu butuufu tewakyali muntu asuubirwa kuvaamu kyamakulu. Intaqamna minhum, twabeesasuza ne tubabonereza ne tubawa ekibonerezo ekijja mu bujeemu bwabwe. Fa aghraqnahum ajma'in, bonna ne tubazikiriza mu mazzi ne bafa ne baggwawo abaali Firaawo n'ab'amaje be. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فجعلناهم, twabafuula salafan, nga kyakunyumyako, wa mathalan lil akhirin, ng'ate kyakulabirako lil akhirin, eri abaliddawo, nti bwe balijeemera bannabbi baabwe nabo bagenda kuyisibwa nga bano bwe bayisiddwa. Bwe bali bagondera bagenda kuyisibwa nga Musa alayhi salaam n'abo be yasobola okusomosa ennyanja. Abantu abo twabazikiriza ne bagenda mu byafaayo by'ensi eno ne babeera nga bakunyumizibwangako bunyumizibwa. Wa mathalan lil akhirin, era kiribanga kyakulabira ku kifaananyi kirungi nnyo
eri abaliddawo basobole okubeera nga beebuulirira. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ولما ضرب ابن مريم مثلا ببامala okubeera nga mutabani wa Maryamu bamufudde ng'ekifaananyi ekyokubeera nti baagala okukulaga nti tebajja kukkiriza, ne baddira mutabani wa Maryamu Isa alayhi salaamu ne bamukubirako ekifaananyi ky'obutakkiriza bwabwe. idha qaumuka twagenda okulaba abantu olw'ekifaananyi ekyayogerwa minhu ku lwa Isa oyo yadhaku yasudduun nga batandise okuseka n'okujaganya ti Muhammadi bamuwadde ekifaananyi kya Isa era kimuyinze tasobola kubeera nti akyeŋŋanga okubeera nti atumatiza nti tumukkirize. Kyali kitya? Ekigambo ekyo kyajja oluvannyuma lwa Allah okussa aya mu suratul Anbiya eri egamba a'udhu billahi minash shaitaani rrajim innakum mazimammu abawarabu abasinza amasanamu wama ta'buduuna n'amasanamu ge musinza min dunillahi ne muleka okusinza Allah hasabu jahannama zenku z'omuliro jahannama antum laha waridun mwe eri jahannama gye mujja okulaga muyiibweyo mwe kennyini ne bye musinza. Omusajja eyali ayitibwa Ibuni Zibara bw'amala okuwulira aya eyo nga nnabbi agisomye nti bo n'amasanamu ba muliro, qaala n'agamba ng'abuuza nnabbi ahaadha lana wa li alihatina am li jami'il umam, ekyo eky'okutuyingiza ffe abasinza amasanamu kyaffe ffekka abawarabu ffe tujja okuyingira omuliro n'amasanamu gaffe, oba n'ebibiina ebirala ebyagaana ne bibeera nga birina abalala bye bisinza oluvannyuma lwa Allah nabo bayingira mu aya eno kyekimu. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nabbi naddamu omusajja oyo Ibuni Zibara n'amugamba huwa lakum, aya eno ebakwatako, wali alihatikum ekwata ne ku bakatonda bammwe, mwe kennyini ne bakatonda bammwe muli bakuyingira muliro, wal jami'il umami n'ebibiina ebyasookawo byonna bya muliro ebyasinzanga Allah nga bimugattako, ebyo ebyagattibwa ku Allah bijja kuyingira omuliro. Faqala Ibuni Zibara n'agamba khasamtuka wa rabbil Kaaba, mu butuufu kaakati ntandise okubeera nga sikkaanya naawe ndayira Allah ye yakola Kaaba. alaysat an-nasara ya'buduuna al-masiha, abakristaayo tebasinza Yesu oba tebasinza Isa nga bamuyita omwana wa Katonda, atabamu ne bamuyita Katonda ddala, naye wakuyingira muliro olw'okubeera nga bamugasseeko ku Allah subhanahu wa ta'ala. Walyahudu n'abayahudi abakkiriza mu kitabo kya Musa ya'buduuna Uzair, tebasinza Uzairu, ne Uzairu wakubeera muliro olw'okubeera nga bamugasseeko ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wa banu Mulayhi, ne babanu Mulayhi ya'buduuna al-malaika, basinza bamalayika. Mawi ne bamalayika nabo bagenda kuyingira omuliro olw'okubeera nga babasinziza nga babagatta ku Allah. Fa in kaana haula'i fi nnaari, bwe babeera nga Isa ne Uzairu ne bamalayika bagenda kuyingira omuliro olw'okubeera nti basinzibwa ne bagattibwa ku Allah, fakad radina, naffe tusiimye kyekimu, annakuuna tubeere nahnu wa alihatuna ma'ahum, ffe ne bakatonda baffe naffe tusiimye okubeera ntuyingira nabo omuliro. Agamba nti fariha biha almushrikuuna wa dhahiku, baasanyuka abatakkiriza ne baseka n'amagulu ne bawanika. Wa dhajju bidhahiki murtafi'ata aswatihim, wamaggwe ne baseka amannyo ne gaba waggulu n'amaloboozi ne gasituka. Allah subhanahu wa ta'ala nassa aya eno egamba nti walamma dhuriba, bwekyamala okukubibwa ekifaananyi, walamma dhuriba bunu Maryama mathalan, bwe baamala okubeera nti abatakkiriza bafudde Isa ibunu Maryama nga kyekifaananyi kye bakubidde omubaka. idha qaumuka, twagenda okulaba abantu bo minhu mu kifaananyi ekikubiddwa ekya Isa yasudduun, nga basekera waggulu ne bakuba obulali n'amagulu ne bawanika. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقالوا نباتandika okugamba aalihatuna, bakatonda abaffe betusinza ab'amasanamu, khairun be balungi, am huwa oba Isa, bw'abanga Isa ye mulungi okusinga bakatonda baffe, ate naye ng'agenda kuyingira omuliro olw'okuba baamusinza nga bamugatta ku Allah, bas ate abaffe abatali balungi nabo kabayingire ne Isa alayhi salam, eyali entegeera yaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ki ma darabuhu laka illa jadalan,
ekifaananyi ekyo tebakikukubidde okujjako nga bakikuba lwakwagala kubeera nti bakuba empaka, bal wabula hum abantu abo qawmun khasimun, bantu bakaayanyi nnyo, si bangu bakukkiriza era si bangu bakukkirizisa ky'osomesa. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إن هو إلا عبد يسو يقبير جاكو سينسونغو كجاكو مدو بدو أنعمنا عليه فتوام تيكا كيف ينجراب يكفي وجعلناه نتمفور مثلا غشفانا نشرون جنيو لبني إسرائيل ربا بني إسرائيل balabireko nti Allah alina obuyinza asobola okutonda omuntu nga tewali taata ng'alina maama yekka, ekyo kyekyali omulamu omukulu. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون. ولو نشاء singa twali twagala لجعلنا منكم ملائكة في الأرض twali badde nga mummwe mu nsi yammwe eno tuteekamu bamalayika yakhlufun, bamalayika abo ne babeera nga basobola okuwangaalira ku nsi kuno ne bakola emirimu gye twagala oluvannyuma lw'okubeera nga mmwe tubajjawo, ne babeera nga be basikidde ensi eno kubanga bawulize, ne basobola okubeera nga bakola ebyo bye twagala. Singa twali twagala twali badde tukisobola ensi eno mu okubajjawo ne tuteekawo nga bamalayika abajja okutuwulira be bajja okubeera nga basikira ensi eno. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وإنه مزنا الدلا لعلم للساعة عيسى كماني برونجي جوالي ورناك الساوى الوجوك توكا فلا تمترن بها تشاري بدي شرونجي مبيرينغا موكنا كنسونغا يورناك رنكم واتبعوني منغبريري هذا صراط مستقيم لنو يكوبتو فليمبا نيونيولا. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولا يصدنكم الشيطان الثاني تباوغولanga mwegendereze ne bajja ku kintu ekirabika nti kyekituufu. innahu lakum aduwwun mubin, mazima sani gye muli mulabe ow'olwatu. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. ولما جاء عيسى بالبينات عيسى بيمرو كجانغا ليسو بنيونيوف وينكوكونا بملاغانتي أبوديري الله قال قد جئتكم بالحكمة yagamba abantu be nti nzize nga mbaleetedde ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byampadde nga bye byamagezi ebijja okubeera nga bitambuza ensi eno mu mirembe. wali ubayyina lakum, era nzize mbannyonnyole ba'd alladhi takhtalifuuna fih, ebimu ku bintu bye mwawukanayawukanamu. abamu nga mukkiriza nti waliyo enkomerero olw'ebyo bye mubadde muwulidde nga bannabbi babasomesa, abalala ne mubeera nga temuli bamativu. kati nzize nange okubakakasa Isa bw'agamba abantu be nti ebibadde bibatabudde nga mugaanye okubeera nti mubimatira, nzize ndabe nti mbimulungula muveewo nga mumatidde. fattakullaha, ekisooka nti Allah bw'atyo bwe yasomesa, wa ati'uuni, ate nange mubeere nga muŋŋondera mumpulire. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إن الله مزما الله هو ربي mulezi wange antumye, wa rabbukum, ate mulezi wammwe yabateekawo, era n'ayagala mubeere nga muwuliriza bulungi amateeka gempeereddwa, mubeere nga mugassa mu nkola. fa'buduhu, mumugondere, mumusinze, mubeere abawulize. hadha siratun mustaqim, eryo nno lyekkuba ettuufu. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. فاختلف الأحزاب من بينهم, ate ebibinja wakati waabyo byokka na byokka byatandika okubeera nga tebikkaanya ku nsonga za Isa. abamu ne batandika okumuyita nti mwana wa Katonda, so nga ate yabagambye nti nvudde eri Allah yantumye nga nze ndi mubaka, era nzize okubategeeza nti mumusinze, temusinze ekintu ekirala. ate bwe yamala okuvaawo, ebibinja ebyaddawo wakati waabyo byennyini
ne byali bitegeera obulungi Isa kye yasomesa ate ne bitandika okwetematemamu ne bitandika okweyuzaayuzaamu ebirala bimuyita Katonda ebirala bimuyita mwana wa Katonda ebirala bimuyita kibisanze fawailun lilladhina zalamu akabi akanene kali eri abo abalyaza amaanyi abaava ku mulamwa Isa gwe yasomesa min adhabi yawmin alim olw'ekibonerezo ekijja okubatuukako ku lunaku luli nga kibonerezo kirabika kijja kuba kya bulumi nnyo. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هل ينظرون abaffe abantu abo tebalina kye balindirira illa okujjako saatan balindirira essaawa ejje an taatiyahum bagtatan ejje ng'egwawo teraze ejja kujja gye balinda wahum la yashurun nga nabo tebategeera nti obudde bwonna bagenda. Okukkiriza kwabwe balabika tebalina kye balinda wabula balinda okukkiriza nga bamaze okulaba ku ssaawa egenda okugwawo ekibwatukira nga teraze nga Firaawo oluvannyuma lw'okubeera ng'alaba nti embeera emuyinze yasalawo okubeera nga akkiriza ku budde obuweddeyo naye nga Allah subhanahu wa ta'ala takyakkiriza. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين essaawa bw'eribeera ng'ey'ekiyama eyingiddewo Allah atubuulira ebiribaawo. al akhillau abantu be mulaba ku nsi kuno nga baagalana nnyo ba mukwano nfanfe yawmaizin ku lunaku olwo nga lumaze okuyingirawo ba'duhum li ba'din aduwwun abamu eri bannaabwe balibeera baaduuyi nga balabe na balabe. Omuntu aliba teyeetaaga kulaba ku mukwano gwoyo gwe yalinga naye kuno ku nsi illa okujjako mpozi almuttaqiina abaalinga balina omukwano ogubagatta nga baalinga beegattira kutya Allah. Abo abaalina omukwano nga batya Allah abo balibeera nga baagala okulabagana naye abalibeera nga balina omukwano kuno ku nsi baalina omukwano gw'ensi naye nga tebatya Allah buli omu ali batayagala kutunula ku munne. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي nga babagamba baddu bange la khawfun alaykum abati Allah temujja kubaako nakutya alyawma olwaleero la khawfu alaykum alyawma olwaleero temuyinaako ntiisa yonna gye mugenda kulaba abaali abatya Allah wala antum tahzanun ate temugenda kubeerako kye mulabanga kibanakuwaza. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين الذين آمنوا بآياتنا abantu abakkiriza obulungi amateeka gaffe وكانوا مسلمين ne babeera ku nsi nga bali basiraamu abagenda kubeera nga bali mu bulamu obweyagaza nga bagambibwa ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ادخلوا الجنة mugende mweyingirire ejjana antum mwe kennyini wa azwajukum ne bakyala bammwe tuhbaruun mugenda kusanyusibwa eyo gye mulaga. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يطاف عليهم kugenda kubanga kwetooloozebwa kubo bisahafin insaniya min dhahabin nga za zaabu oba gayita amasuwaani min dhahabin nga ga zaabu wa akwabin amajirasi babiyita ebikopo wa fiha ma tashtahi al-anfus nga mujjana balina buli kyonna emyoyo gyabwe gikyaliyoyezza omuntu kye yaliyoyezza ku mwoyo gwagenda kubeera nga mujjana akisangayo. wataladdu al-a'yun ebyo byonna ebinyumira amaaso bagenda kubeera nga babiraba eyo mujjana. wa antum fiha khalidun so nga ate mmwe kennyini abagiyingidde mugenda gibeeramu bugenderevu na bugenderevu si yakufulumamu. Allah subhanahu wa ta'ala bwatugamba nti ekiyama bwe kiriba kiyingiddewo walibeerawo amasuwaani ge baleeterwa nga gazaabu ebikopo n'amagiraasi buli kyonna omwoyo gwo kyeguwoyezza nti nkyagala ekinyumira amaaso go byonna nga babagamba nti mugenda kubibeeramu mirembe na mirembe si byakuvaamu ate temugenda kuwulirayo bukoowu nti eno mukooyo okubeerayo. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وتلك الجنة التي أورثتموها ايون الجنة جمسكزدوا بما كنتم الجنة جمسكزدوا جتباودي olw'ebyo bye mwakolanga bima kuntum ta'malun ebyo bye mwakolanga ku nsi Allah n'asiima abasikizaamu ejjana eyo gy'abasasuddemu.
لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون لكم فيها فاكهة كثيرة mwina mujjanoomu amatunda amangi fruits nyingi ze mugenda okubeera nga mwegazanyizaamu minha taakuluun mubeere nga mulya ezitali za kutukawo ate ezitali za kubaziyizibwa. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون ate ku saidi y'abamujirimiina aboonoonyi inna almujirimiina amazima abantu abaali ku nsinga aboonoonyi fi adhabi jahannama bagenda kubeera mu kibonerezo ky'omuliro jahannama khalidun emirembe n'emirembe. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون la yufattar anhum tebagenda kubeerako olunaku lwe bafuna buweerero yadde nti bakendeezebwe ku kibonerezo eky'omuliro jahannama wahum fiihi mublisun bagenda kuba mu kibonerezo ekyo nga bakutuse n'essuubi ery'obutaddayo okulaba ku kisa kya Allah subhanahu wa ta'ala ate era bagenda kubeeramu nga basirise essaawa erituukanga nga basirise bawulira obukaawo bw'ekibonerezo nga bubasenkenya Allah subhanahu wa ta'ala abamalimu essuubi ly'okuddayo okulaba ku ssanyu. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما ظلمناهم abantu abo siffe twabalyaza amaanyi olw'okubateeka eyo walakin kanu humu dhalimin bo be baali abalyaza amaanyi olw'okugaana okuwulira ebyo bye twabagamba nti bye bijja obbateeka awali emirembe. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون wanaadawu bagenda kkoowoola nga balajana ya maaliku wange gwe malayika maaliku akuuma omuliro yakubi alayina rabbuka gamba katonda watulamulirewo tuffe tubeere nga situkyawulira bulumi buno. qaala agenda kubagamba innakum makithun mazima ddala mmwe mugenda kubeera nga muwangaalira ku mbeera eyo gye muliko tewali kukyusaamu wadde okkendeezaamu mugumiikirize olw'emputtu yammwe gye mwalaga. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون لقد جئناكم بالحق twabaleetera dda amazima nga mukyali ku nsi ne babannyonnyola buli kintu bwe kiritambula walakin aktharakum lilhaqqi karihun naye kyazuulibwa nti kummwe abaafuna amazima abasinga obungi eri amazima mwali mwagatamwa dda era nga gabawunyira ziizi nga temwagala kuwulira muntu asoma ku bikwatagana na ddiini ey'obusiraamu. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون am abramu amran fa inna mubrimun nandi kibe balina okusalawo ensonga naye ne beerabira nti ffe tulina okusalawo buli kimu kitambule nga bwe twagala. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون am yahsabuna nandi kibalowooza anna la nasma'u sirrahum tetuwulira bye boogera nga bali eyo mu nkukutu nga bali mu lusirika lwabwe nga bavuluga obusiraamu baagala obbusaanyaawo balowooza tetubiwulira. wanajwahum tetuwulira bintu byabwe bye bateesa nga bali eyo mu byama beekusise bala weewaawo baleke beeyise nga bwe balaba. warusuluna naye ffe tulina abatume baffe ladayhim awo we bali yaktubun abatuwandiikira buli kyonna kye bateesa nga be bamalayika abawandiika ebirungi n'ebibi ku ebyo omwana adamu by'aba akola oba by'aba ayogedde. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu abasalira obusiraamu enkwe nga baagala okubumalawo ne babeera nga bali eyo mu byama byabwe bali eyo mu nkukutu zaabwe nga boogera nga bapulaninga balowooza situbiwulira. Allah abagambye nti kale mweyise nga bwe mulaba naye mujjukire nti tulina abatume baffe be twabasaaka babawandiikako era nga bawandiika buli kamu konna ke mwogera na buli kyonna kye mupulaninga okukola. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين kul bagambe in kana lirrahmani waladun bw'abanga katonda mu butuufu mukakasa yazaala omwana ng'abantu abalabi bamuzaaza nti Isa mwana wa Allah fa ana awwalul abidin nze ndi omu ku baddu siri mwana era abaliddawo mu bigere byange tebakikolanga nga bwe baakikola ku Isa alayhi salaam. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون subhana rabbi samawati wal ardi erinnya lye litukuzibwa oyo Allah omulezi w'eggulu n'ensi rabbil arshi nannyini namuronde ey'ekitiibwa amma yasifuuna okwawukanako n'ebyo bye basamwasamwa nabyo abatamutegeera.
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم بلكي يخوض ببنكرم بجيغا بوبتمانيا ويلعب ببيركم سينغا بزانيا جولي انتتوابا لتكوزانيا ngatiwali mateeka gajja bafuga hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun paka bali sisinkana olunaku lwabwe olwo lwetubalaganyisa nti lujja babeere nga tebalina kyebapulaningawo babeere nga tebalina ntanda bali kinnyonnyoka baleke bagwe beeyisenga bwe baagala. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. الله سبحانه وتعالى أغامبا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يو الله سبحانه وتعالى مغروا سنزوا إلام يوم يو كنسكنا سنزوا ekigambo ilahu kiva mu kigambo ky'Oluwarabu kitegeeza alaha ya'lahu ilahu alaha kitegeeza okusinza. Allah subhanahu wa ta'ala kyovula mu surati Nasi yagamba ilahi nnasi asinzibwa abantu muno mu nsi. Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba wa huwa alladhi fi ssamaa'i ilahu yoyo mu ggulu asinzibwa wa fil ardi ilahu yoyo y'omu mu nsi asinzibwa wa huwa alhakimu yoyo atakola nsobi alalimu omumanyi. Kale Allah subhanahu wa ta'ala bwasinzibwa mu ggulu y'omu yoyo era bwasinzibwa mu nsi y'omu yoyo. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وتبارك الذي رنيالتكزبويو له ملك السماوات والأرض ينبفزب القرننسي وما بينهما نبري وكتياو وعنده علم الساعة إري الله يولي وكمان الساعة يدي يكياما yadde n'ey'okufa era yagisigaza wa ilayhi turja'una ate gyali gye tujja okudda oba gye mujja okuzzibwa nga mumaze okuva ku lubaati lw'ensi eno. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك الذين يدعون من دون الله الشفاعة tebalisobola kufuna buyinza abo bemusinza atali Allah obusobola okubeera nti bugenda bateerayo akabega babawolereze muve mu busungu bwa Allah. Abo bemusinza abalubaale abo bemusinza gy'emizimu emisambwa amasanamu gemusinza Abarabu baagasinzanga nga bakakasa nti ge gali bawolereze eri Allah abawonye ebizibu by'olunaku olwo naye Allah akigobeera akigaana n'agamba atya ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة agamba nti tebalisobola kufuna mukisa gwonna abo bemusinza atali Allah ogusobola okubawolereza Allah subhanahu wa ta'ala abajjeko obuzibu illa okujjako mpozi man shahida bilhaqi oyo omuntu yenna alibeera nga yakakasa amazima wahum ya'maluun era nga bakolera ku mazima abo bagenda kufuna omukisa oguwolereza abantu baabwe. Bagenda kugamba bannaddiini abalibeera n'omukisa oguwolereza Allah baali balonze nti gwe wolereza mu bantu b'enjuuyo abantu bwe bati nawe wolerezaayo mu bantu b'enjuuyo abantu bwe bati. Kale abantu abanywerera ku mazima Allah mu bumu alironda abalisobola okuteerayo bannaabwe akabega abasonyiwe ku lwabwe. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugamba naye ng'ebyo ebisinzibwa ebitali Allah tebirigenda kufuna chance ewolereza muntu yenna kumujja mu buzibu obulibeerawo olunaku olwo. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم era singa oba obuuzizza abasinza ebitali Allah man khalaqahum kyani yabatonda abo bemusinza layaqulunna Allah bajja kutegeeza nti bitusinze yabitonda ye Allah. Kale bw'abange yabitonda ye Allah mumutegedde fa anna yufakun lwaki abantu abo batagalatagala ate ne baleka okusinziza ddala butereevu. Allah yatonda ebintu ebyo ate bo bye basinza. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi we fasfah anhum beesonyiwe baleke n'ekyo kibakkiririzaamu waqul obagambe salaamun obawe salaamu nti salaamu alaikum. Eyo waliyo salaamu mu Luwarabu eyitibwa salaamu almutaraka. Salaamu etegeeza nti buli omu yeesonyiwe munne ogende ku bibyo nange ngende ku byange twawukane nga baabigwo sijja kukaanyaganya naawe yadde tokaanyiza nange
fasawfa ya'lamun obategeeze nti kiri badda kiri mu bagenda kukitegeera ani yali omutuufu ani yali omukyamu. subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما.